Ninga ate waka ekirente zabuze nti nyazo nganda kati simanyi obazira bisoba tezinaba kulabika ezewa kati nimba gamba mukubire boye essimu enako zina abantu sibangu avukeko muvukeko boda mugendegeringa mu kirwata mulekeyo ko report bwebanga wali obubbi obuze obona abazisomesa bayinza okukwatibwa ente bwezibazibuzi mukubire boye essimu ate ajja kwa fuke baga mukobere ate bagende munonyereza ko mu kibatu babapinga bagala ko zisoboza akubya ko zitayiza muzifune ane bagantu ya boy teri nensirita ogenda okutuka ku machasa kwa pili nga mukobere simu tumana bamusi ndakumirimu bwembu okupasa eno kwetukana sawa mwana waffe myaka 25 yabadde yakafuna pikipiki eno naku 2 ne bagimutwalako era ne bamukuba ennyondo ku mutwe eyamutiddewo naye nga kiteeberezebwa nti bamutidde walala ne bamuleetawo nga mufu kubanga tewali nsiitaano eraga nti bamutidde wano tewali mu kidiba kya musaayi nti bwe kityo naye kitalo nnyo ate ng'obubbi bwo nga mu Namataba bungi nnyo si bodaboda zokka naye n'ebisolo bodaboda bazibba abaana baffe babakuba obuyondo naye tusaba gavumenti etutaaseeko ku bubbi obukyase nnyo
Kitundu kyaffe olwaleero ekedde ya ntiisa ogirabye. Tuviiriddwako mutabani waffe abadde avugira bodaboda ku Namatawa stage. Abatemu abasuubiriza okuba aba bodaboda bamukubye endowooza akayondo ku mutwe era ne bamujja mu bulamu bw'ensenga. Ebintu by'amateeka naddala eby'obutemu tubireke nga bibeerenga mu mikono gya poliisi, kuba olwaleero oyinza okugaana otwala omulambo bagukebere nga n'omutemu yennyini akaayana ng'ate yooyo atayagala bagukebere. So bagukebera nze nga meeya wa Namatawa Town Council nsobola okugenda n'okugujja kababe bagututte Masaka balonda meeya ng'asobola obayamba. Kati ekyo batiira kya bwereere bagumiikirize omulambo tujja kuguzza kabagende bagukoleko ng'abasawo basabye.